Okay, our friends all over the globe, especially mu Bannayuganda, tuyanze again tunaku olwaleero tuba mukisa nnyo okuba nga tuli n'omu ku abo ebikonge abanene mu kibiina kya FDC wayita Kaija Herod. Omwami oyo ye Secretary General, Deputy Secretary General w'ekibiina kya FDC. Ekibiina kye tumanyi nti nno Kasameme, ekibiina ekyayugumyako Uganda ne tugamba wannange tuddawa. Fene twambala zibbulu ne ziggwayo. Abamu n'emitima gifuuka gya bbulu ne ziggwayo. Naye tunaku olwaleero ye mukulu Kaija ye yeewaayo okusigala nga asomesa abantu ekibiina kitegeeza ki kirina kukola kitya. Era olunaku olwo ginamwewunyiza nnyo yakoze nagise buttons ng'ali ku CBS agamba munaku abantu abakulu. Era tubadde basanyufu nnyo ku answer zabadde zimuvaamu kibantu tunaku olwaleero tubaddeyo okumunoonya tugamba waayi ebigambo byakuvuddemu osobola okubizzaako n'obiwa ensi yaffe Uganda. Bannayuganda abali mu diaspora, abali mu America, abali mu Abu Dhabi, abali mu Oman, abali mu USA, abali mu Vancouver, mu Ohio, mu nsi nnyingi tuyanze bali kutwagala wetuli awamu ne ARKRICH Media awamu ne Flashlight Channel Uganda. Tubebaza nnyo wetuli awamu n'omukulu oyo Kaija Herod. Nga twaga kwebuuza ensi yaffe Uganda waliwo battle ya speakership ekyasobola okutwewuunyisa okulaba omusajja omu omukulu kwabo mu FDC ate nga ye mwogezi w'ekibiina Ssemuju Nganda ali ku battle anaawangula taawangule anaakankanya taakankanye kuba abantu bagamba nti nno yagenzeyo ku okwawula obululu bwa NRM awamu n'ebibiina ebirala. Ekituufu kye ki nange simanyi. Tulante tutambula ne twebuuza abamu ku abali mu kibiina tuddawa. Naye kyakyasobola okutwewuunyisa olunaku lwali kyabadde nti President Museveni yayiseeko Kadaga awamu ne Olanya ne bawayamukko gwe twalo ba vice gwe kiveeko ne tugamba Parliament yefusi ya NRM yokka. Kwafika tugendeko kwamu kwabo abakulu betwe bemusobola okuwuliriza ne mutegeera ekituufu kye ki ye mukulu Kaija Herod. Oyo tuna olunaku olwaleero omukama yeebale akyali mulamu. COVID weeri mwekuume neffe tuli balamu kiwa nti ne social distance weeri tetujja kuyogera nga twewandulira amalusu. Mutugamba nti COVID ayita amalusu amu n'okukuba okwekwata mu ngalo. Tutowadde kajjamu ne twebuuza ku tulina okuba nga basiba bakola haaga abahaga naffe tetubategeera ne ba girlfriend ne boyfriend tebasinkana naye tumala kwekebeza olwajja besinkana oli abeera wa maama we noono nsima abeerago ne beegwako gye beegwako. Tetumanyi bannange twatumiddeko nnyo olunaku olw'enkya bagita Good Friday. Good Friday oba Bad Friday. Kale kitegeeza ki mu nsi yaffe Uganda. Abakristo tubagaliza olunaku olungi olunaku olw'enkya Good Friday. Mweyise bulungi COVID-19 gyali ate temweyisa bulungi mu mbeera eno. Temwerabira nti FDC ekyekibiina ekyo ekyaliko ekyamaanyi oba ekyamaanyi ku bino kwe tumanyi tusobola okutambuza ensi yaffe Uganda. Mukulu Kaija wali atutangazeemukko ensi yaffe tuddawa olunaku olwaleero. Tugenda kumisingamu Oluganda, Oluzungu, Olunyolo, all languages, because it mentioned our viewers, they're not only Baganda people, they're not only Basoga people, they're not Banyoro people. It's one Uganda, one people. And that's why we're gonna mix different languages all over the globe. Mukulu Kaija, wetuli. Nange wendi. Osoto no sevu. By Ugandan standards ndi bulungi. Oli bulungi. By Ugandan standards. Uganda ku international scale nyinzo banga ni mu ICU. Mwagamaye. Naye katwa mbali nayiga nganzo mu kubasinga okubeera obulungi. Mbana Uganda abali mu ICU. Anedda kati nga fanda tuba mu ICU. Esebo. Nga bogenda ebweru. Nagamba gobadde otambula otya. Esebo. Nga ma ambulance zijja zikutwala misinde. Bamuseeko gundi nga mu Uganda obadde oli mulamu. Niwe bali kunyirira. Itugezaako. Mugezaako bugezi. Tugezaako okwerwanako. Ekyo kitibwa kya tene. Kuba olabika ate obubye ennyo. Abantu bakudduka. Ennaku zonna abasaba emirimu tebakyakwata bbaasa kubanga ne ku gate bakukkiriza kuyingira. Kati agulayo akasawo nayambala egundi nayinga kati ne balowooza mbono client alese bizinesi so empapula ziri ki ziri munda ya mukama wange nsa kati wamala okufuna omulimu kati lwajja twali tulowooza wagolese ssente bannange nange nalinze kukola ki kusaba mulimu ennaku zonna abatembeeyo ennaku zo kati bambala masuuti ate bamukola mu luzungu kale kyuva nsi ayambala taayi
how are you? My name is Kaija. Yes, how are you? You know, I come from an international company. Kwa baroza buli kigambo international kitegeeza ki international. So we know we are having a promotion. Promotion kijja ogenda olebe sort. Nsonga ki. Kaija olinga ngamba nange nzijemu ettayi. Neddaga ebyo ensonga zo. Weewaawo. So we tuli ne ARKRICH media ne flashlight channel Uganda. Batugenda okutandikira. Omusajja gwe bayita musajja Mukutu Buhabulwa yayise olanya awamu ne deputy we. Ne twebuuza kitegeeza ki eri ensi. Omanyi ate n'ekyokubiri omukulu oyo yayiseeko oluki gye bayita caucus eya NRM induction ne bayitako ba NRM bokka. Nali mmanyi nti nno parliament bonna abajembe oba FDC oba ba DP oba NRM balina okukwataganyiza awamu kuzimba ensi yaffe Uganda. Ate nga the ruling system Mukutu Buhabulwa kulwa on knowledge alabada yita bonna muje tuteese ensi tukitambuze tutya. Bayiseko package kitegeeza ki nga ggwe. Era sirowooza mukyakoze kikyamu kubanga kiyamani wa pati eyenarem era abakuyita abaffe gwali badde muliro. So kiba kituufu nasinkana tupusize nayogerezeganya nabo naye kyetera okumunenya nti ayita ab'enarem okubawa ebirowoozo byafunamu ye ng'omuntu singa Uganda. Fe point of departure but world over parties zikola caucuses. Naffe abaffe tubayita enajja nankumbi. Naye tuba tubayita tuba tuyina ekirowoozo kye tuleeta nga bannayuganda bonna bakifunamu. Nga batugaa nti otityo tetwali muwagidde. Kubanga abavubuka abasinga kati ze ofiisi zaabwe. Nali noonya embuzi ezaala abaana abana. Nagenda ku Facebook. Nensaako yange Savana era azadde abiri. Mbwa nenoonya embuzi y'abaana. Era omuntu omu ne gye nagifuna yennyini nagijja kamuli eyo. Oyina musanvu ki ku Facebook. Nangamba nyina gye mmanyi ezaala na bataano. Ne tugenda tugiramuliza emyezi gyalinga ebiri. Mpaka ndoza kati weeks nga 2 kati nagifuna ngikola ki? Ngina. Ne nagifunya ku ki? Facebook. Mvuka kweyagiti n'abalaba nyina mukwano gwange Sandra n'abasirye. Kwatundira ennyanya ze. She's a teacher by profession kati yagenda mu kulima. Era ga waliwo ayagala ya namugesa Sandra. Yambuzo raize kazira ate kula kuba twembaina win box. Enkyankuleetereyo namugenda nange kola ki? Kakati singa ogifuula expensive. Ye bwagisobola bakasoma bayinza obutagikola ki? Obutagisobola. Ekitegeeza nti kati pate ebesinkana abantu baayo yali badde ng'eyina agenda ey'ekibiina agenda ey'eggwanga. Mu M7 kyatera okubayitira kubateekamu ye ng'omuntu byayagala. So kyovula nkabulana okulowooza nti bright abantu be nti n'osanga nti eggwanga lyonna lisanyalala. Tigamba kati avuga kaki si eggwanga ligenda kuba wali badde olowooza nti nga idea gyalina ngeri shared by bonna naye bw'ogenda okubatiisa okubagira kati sigo wandeeta gymnastics ezikola ki ezirungi naye nga si kibi ekibiina okukasinga kuba bwe kikokasinga batambula as a team nti bayinza okwogera ebigambo ebyenjawulo naye nga byonna bivuga ekintu kimu. Ne tuba nti bwe bajja mu parliament competition nebanga erabika ngono bwaleeta ekyo nono mu bannayuganda baga basinga nabayi tubawuliriza abantu tubawulirize ne mugenda okufuna consensus nga bannayuganda so gifunamu. Kituufu nnyo. Era tuyanze kweyo commentary. So oyo mukwano gwo atunda ennyanja nange ngenda mu business. Kwanje ngenda kuzomeza 2 munnya. Ano Sandra atunda ennyanja. Njamo ezo ba boxer gituna. Yes, Sandra atunda ennyanja nnungi. Ne bwogenda ku Facebook ka Sandra n'abasiri nekyagenda kubeera naye nti akwagayisala kwa as a person sagala omusayi gwange si gwakulima. Ogwaye gwakulunda. Yes, era bibye njagala twali makedda mwami 7 n'akututamya.
twalima ku gundi ku babuyitanga obusaanyi obukola siriki natugenda siriki bagenda kujja anti bazita babwino bwera bido obugundi obutwasimba nitubusimba for about 20 acres bugenda okutuwa nga teryagula ne batulimisa soya agenda okutuwa nga teryagula n'atulimisa n'atuga kati diru gyendeese kamulali ne mulima oyo red pepper ng'omusiba mwasimula ate mama afe nga mukyala mukambwe netugenda netulima tugenda okugira amaze okutuuka ike era nga 20 nga akatale ne kabula nga teri market netulima mulinga nibaga ate kati balese mulinga netulima mulinga kakati kinasemba yali vanilla vanilla nkyayinako n'ebikolo ebyanga waka ze sente nange ze nasooka okufuna ng'oli azimpadde nzifisiza nga ntono ng'omwana I think nali mu senior 6 senior 5 neŋŋamba kaŋŋende nimeki vanilla tuba okumujja bwati nga kilo negenda ku 3 eyali ku mitwalo ki 3 nemudda kasooli kasooli namulekera abalala that one I leave them to do their business so kakati ebintu ebyokwe kane fene tuyiga mu mayimu economics wala ebintu yetegeera otambula ne line abayina obuyinza gibalimu kati balunda bana saako omusoro basaako go basobola nango gwenja gusobola basobola bali bogo basobola bibagwepimira kanange ndi mukulinda kulunda nonda mbuzi nonda ante kati nonyayo n'endiga nenga njagala za white kuba bana Uganda bakubanye engalabi kati bajigule eberi kusente wali omunyagamba nti Uganda wetuse yakubira ngalabi bagenda nyera bobogirina endiga ebajigule emitwalo nga njeru bweba yakalandala ya mitwalo 2 nze njagifuna ya black and painting white ndo babera bazimanyi naye nafunye omusajja ngambye istange wedde agenda kuzimba bwana mugegwe kasondetera biringa nto nze ntane okola ki bwa buli myezi 3 kizaala endiga kati bwe nkikuza naye nkiteekamu emyezi 7 naye nkipika emmere kakati bwe ntunda endiga 10 ku mitwalo 5 ziba milioni myezi 3 kakati nga nange nzija okuvuganya M7 nga nange nyina ku sente omanyi era nze ze sikweka magezi abavuganya M7 bwe munagenda kubanga obusubuzi bwe yabukubye ku ttaka because of his tax policies negula ayongereyo gongera nti kati era nsaasidde bonna abatunda ettaka lyabwe kubanga aye kati balina sente ziyinza kuddayo kola ki kuligula naye obanga osobola okugenda okuddayo okulunda is the way to go lwojja okusobola okuvuganyako na bano abasajja olunde zino kati ofuneko na zino embuzi ez'olulyo you do what we call fattening muleo kulundanga abasaaga olundanga oli serious kati awe koleki wenkyadirinze naye ate mukwogera kwolina kibuzo kyondetedde mbongo bwa nti abali mu muvuganya batunulire biki ebiri mu kukolebwa ng'okulunda kakati ekitu kyange kino kiti do you see President Museveni in the next 10 years? Yes, depending on how Ugandans behave. No, Zimbabwe okusinziira bwe beeyisa acha n'emyaka emirala kada nkubuulire waliwo othomu atugamba nti abantu babeera ne nakyemalira okumala ebbanga eryo nga bakyamwagala. You keep in oppression. You're oppressed until that point when you say enough is what? Enough. Kubanga ki ekigenda omutta mbawulire bamusabira mbu afe. Ndo bawulira anti obawulira munne Katonda bw'anaamutwala namugamba mwami Museveni singa Katonda alina gy'atunda obulamu emyaka 5 akwata essene zonna azimwa nakola ki bagimwongere olwaleero buli dokita asinga okuwowa akabi amulina n'essene mekazi bayinza okusaba kyakola ki yejjanjabisa bannayuganda balina kuteekateeka kulabo bamuggyako kati balinze Katonda mbakole ki amubagireko azifu balina meeting gye batula ne Katonda ababuulire ddi lwakola ki lwamuggyako. You know, Ugandans are very passive people. By then nze mayi banyumirwa embeera gye bakola ki gye tulimu nze nnaku zino bantamye. Mukulu Kaija ng'ovudde mu mbeera. No. You know, Ugandans are very funny people. Very funny people. Bannayuganda banyumirwa embeera gye bakola ki gye balimu. Mbubasaba buki busabi. Omanyi not prayer without action. No, muganda ngwenzako musiraamu.
naye along the way nensoma eddiini y'Obusiraamu nenjikola ki nenjitegeera ne wano waliwo omukalifu omu Abubakari asinkana abasajja mu muzikiti n'abuuza mukulu ki nti atuva kusaba riziki gy'emikisa era tugirinze n'abagamba n'afuluma yali musajja mukambwe yadda na muggo n'akuba n'agamba nti bw'omala okusaba riziki ng'ogenda ng'ogikola ki sinza kwagala $5,000 n'enjirinda wano ntambule gwana okuba kujja yesale nabadde ntambula wano omusajja yasaze ajambuuzeeko omusajja mukulu kati omuntu wange nadde muwadde emmotoka yange kadde mulina omanyi simanyi nnyo kulinda kaganda n'ekyanze nandise okutambula ninga bwe naafuna boda ngenda yanaamanyi gyanansanga kale omusajja yasaze okujja okumbuuzaako tutambula ebigere bibiri n'alonda ki sente nefu olaba olina omukisa gwange n'alonda sente so if he had stayed home ezo sente yalizifunye so ekintu kyonna kyoyagala olina okubaako ebikolo biraga nti okola ki mbwokyagala you see abaddugavu bonna over time bakusesa waliwo akantu akatamu balwalyo baki ti abantu basatu bagenda okulaba Katonda kwaliko omuzungu omuwarabu n'omuddugavu omuzungu batuga nti bantu bange balina ekiki Katonda tuze kubuuzaako mbu kiki omuzungu agamba nti obadde oyagala ki nze Katonda ngenze bwompa amagezi oba ontadde namuganga kuwadde it is a saying or it is written somewhere I have read somewhere okay sima waki kituufu naye nga bw'okiraba kirabika ng'ekituufu olwo kibayita circumstantial evidence ng'ebintu ebiriwo byonna biringa ebiraga ekyo kati nabuuza omuwarabu ate gwe ki ekikweze nze Katonda amanzi oli agaye magezi anoonya amagezi anoonya era afune sente nze kyanoonya okufuna nze kyoba okola ki kyoba ompa n'amusimbula amafuta gaago sente nazikola ki nazifuna nadula ku muddugavu nze badde mperekeddeko bano era n'abatane bakola ki Uganda naffe tuli mu kwerekera no oli muyivu genda osome The Shackled Continent. Yes. I don't know if you have read that book. Muzungu oli yatufaako nnyo era mu conclusion n'agamba waliwo abayinza okunyiiga ne n'agamba 5-star hotel ngisobola sibonaabonangako n'ennumwa okulaba abaddugavu bwe bali n'akwanalizing Africa ng'olaba obwavu you see mu economics tugamba wealth is created. Yep. Likewise poverty is created. Obugagga bukolebwa n'obwavu abantu batuuka ne bapanga abantu baba baavu bwe nkyogera mbalooza mwai Museveni mwa Museveni sibuwalana tabanko mukwano gwange si wa myaka gyange ne taata wange era amusi weyafiire era mwai Museveni amusinga tatange ki emyaka tabanko kyaliwe simuwalana but I'm against his policies. Omusajja yafudde wano gundi ki TZ yakulaze nti oli bw'abaye ng'alina byayagala okukola bikola nga bannansi bamuwadde obuyinza ne bamuwa ne ssente zaabwe kuba bwe tukuwa bw'ofuna owa president ofuna ebintu bibiri tukuwa obuyinza ne tukuwa neki ne ssente zibikola president bw'ayagala wano wabeewo ekibaawo ne bw'oba bayita kibaawo omusajja n'akwata emyaka abintu ebyola Magufuli byakubazisimwa Magufuli naye mbadde sikkirizigana naye ne Mukufa disagree with him with his politics naye olina okukkiriza byakoze eki byakoze middle income status yaffe baali balowooza omwaka gwe bagitusuubiza tegulituuka nga maye Museveni alowooza guli wala 2017 tegutuuka buuzi otunuuli olwaleero bapiza nti beeyongera ki obwavu bakugambye 40% y'abaana abadde balina otula PLE tebakoze eki tebalabisa and it's not an issue parliament eri mu kukyogera omanyi na Uganda ekunyumira nti bagamba kiri mu Uganda mama nnyabo anodo omanyi kyovanza olwali olwo begamba abaana bakozesa is to sanitize embeera mwe tukola ki mwe tuli okugifuula ng'eki kati nga bw'owula ekigambo struggle nze kati sikyali musawo kati nze ndi mukozi kubanga olaba oli yeekubisa alina pizza akiisinga mukazi we alina pizza bali out mbu twali mu struggle. What are you struggling? Akati ekintu ekyomuzinzi okifuula ekyokukola ki ekyokusaaga and that is where we are. Musajja akutte emyaka gi
ne bagamba n'azimba secondary school 10 n'owulira secondary school 10 amasomero amalwaliro 96 primary schools 2 you know nga aina numbers gwezolo onkabya ulansonga boyogera ku bintu ebyo neewunye emyaka 5 myezi ena ono myaka 3 kati mu 2017 ano musajja yamita David Cameron yali prime minister w'Obungereza yagamba mbu sente ezibbibwa mu Uganda singa zaali zibbibwa ki Bungereza singa yaggalawo kakati teyakyogera nga asaaga kubanga information era agikola ki azifuna teyababulya sente meka zibbibwa among our sponsors yes bwa amanyi sente meka zibbibwa wano olwo musajja n'agamba nti musobola okuba nga president atambula n'abaako byakola funu waffe bweraba atambula nnyo n'alaba nga gazirabika ennyonyi emitwe giba mifunda n'agamba naye kagule yiye era akole ki atambule mwaye Museveni akozesa biliyoni 2 okugenda okugulawo nursery school ndenga na bajizimbide miliyoni 1 n'akozesa biliyoni 2 ogenda okugulawo taapu y'amazzi emitalo 11 n'obuuza kyokute sente ezo n'oziweerezaayo gwe n'otalabika fefe tuzibba olusobudde obusinga abantu abamwetoolodde be babbi omanyi ekigambo amwetoolodde akati am a student of management baki tugamba a team is as good as its manager ekinyanja kivunda kitandika ku mutwe ndi muwagizi wa mupiira tiimu kaseegana okweta results ani agenda manager yasooka kubanga gwe planninga banna golosa kwagwa olubeera nga bakwetolodde babi babi kati olwo yagenda erwana n'atugamba nti mbu abantu bakono babbi ye abaki naye abamubbi abeera saababbi kuba ye mukama wabaki ye mukama wababbi so that is where we are so nti bannayuganda tebafa kiki kibadde gamba nti bannayuganda kibadde obuuza nti mwami Museveni amulaba nti bo mwami Museveni mubalinze Katonda amukole ki amugyewo abantu abakwekaka basinga Mugabe akyali mulamu Mugabe ekyamuta kuva kuba president stress akuva kuba president kubanga luli nga ne babajja omanyi president omulaba waliwo ekifaananyi kimu kyalimu abakulembeze kyalimu covid ebiseera ebyo abantu bonna abali mu kifaananyi kiri baafa nemusigalamu omuntu ogwo sijja kuboogera kuba bajja mutegeera n'oyo omuntu omu naakola ki n'asigalawo nga kitegeeza ki mbu ye yasobola okufuna obujjanjabi obumukiipingawo sina president omu ku banene mu ggwanga muno n'abala bonna abali mu kifaananyi covid bwe yasharinga bonna akola ki bonna bakola ki akamukuwe vice president yali emasaka mu kifaananyi ekyo mwali wekiri ng'ali ne bishop Kaggwa ng'ali ne omubaka ow'ekyotera mukyala Robina Ssentongo mwalimu omukyala gundi onani ono yali MP we Masaka Mubanda mukyala Mubanda bonna ano bakola ki bakita covid yabatta ne lwakuba ti vice president aina health team emukola ki emufaako emukebera gubagamba ogenda okwekebeza keviro g'emitwalo 28 kale olwekikeeno ga okwekebeza covid n'emitwalo 28 kiki neetaaga njagala nnyo 28 kati gwe nga gwokola ki era ffe wala tugagambira nti namba z'abalwadde ba covid mu Uganda zibatubuulira si ntuufu kubanga n'abakeberwa ki obukebezi beebwo the few posting atonajalo je postinze guni bagenda ndaba ngaba ne kambuze kati nzo omuntu owa wansi common man bagenda vaccine ngenda njifuna ntya kuba ndaba abantu balabiko bulungi babubanyigako kakati nze common man kuba nze sina status mu Uganda muno sijirira tenzani common man bannaffe tukyali ne ARKRICH media omne flashlight in Uganda tukyali n'omukulu gwe bayita Kaija Herod Deputy Secretary General wa kibiina kya FDC abamugamba ekibiina kya FDC kyafa kale oba kyafa naye ate bwekiri kkiriza gaana weekiri nedda omuntu yenna agamba mbu FDC yafa yaba omufu
No, you cannot speak about a group of very intelligent Ugandans. That's the one. Intelligent people, you are quiet. Oh, no, no kubera quiet is communication. Omuntu omugezi ayogera. Psychology. Do you want to tell me that Abaga Martin? Yes, Baba say, blah. Mbria no nimba blah. No buzaka kyagambye ki. Omuntu omugezi doesn't speak any language. Even listening is a skill. Absolutely. Na ine kizibu ekyo nga siwuliriza. Nga nadawuli bwabanga ayogera ebyobuzi by the nainanga buzi omuntu atalina magezi sagala muwuliriza. One time kojjanga asomesa Columbia University. Nampita mwana wange mbuna atalina magezi mu oluse ebyobusirusiru abikoleki nekitandika bubugubi mugano nange oli byayogera byakisiru byakidogo nosirika nayogera olusi nesirika nobivaako manyimanya okubeera passive nguli alowooza weni naye nga nze navuddewo dda kati ne memoro yange nyina byendeba byendowoozaako naye nakizo ndi wala abala okusoma aga nti kati we bwabeera bwati abataliiwo ebintu byaffe abiranga ebitali muki magezi naye ng'osirise n'omwaki so kulowooza mbuolekana bwoti oyogera ki doesn't make sense because the most important thing is what you say. I was speaking to an MP nga maze ebisanja ebisatu mu parliament namuza but toba nko magapa ngamba ne muge ekikulu sije emyaka gyomaze mu parliament ekikulu byebiki byokoze muki parliament ne mugamba ya mshuwa buli wenjogerera olwo bajjawo ne bibeera implemented yani nfuna feedback mbwa wagambe kino bakipiikinze ne mganze kyenjagala nti bwe mbanjogera society mwendireeterera nze mba nsasoddwa. Plato was never a politician. The Greece. Yes, Plato was never a politician. Era nga tayagala politics. Ne birowoozo bye bishapinze politics mu nsi yonna. Ate n'okwekyo mukulu Kaija, let me tell you, mwabatulaba nakutuliriza nti oba kinyira mukimanyi oba temukimanyi bagita bati mu Uganda oleso bayita bati valley togamba nti bye binyira byali anti byali it was a valley, that was a valley ngetuuka mpaka eriki wali wandega. Yes, kakati ekinyira bwe kiba kyebase kikwasa amagulu waggulu nekyewunzika bwe kiti tetumanyi oba kinyonyi oba nsolo lubola abakirunga kyewunzi nate bwe kira muntu ng'ayitawo kikulaba nga gwe yeewunzise katuze mu psychology no that's philosophy nti bwe kiraba nga kyewunzi kiraba nga oyitogamba lengo no yeewunzi but nabwo okirabo kiraba nga kikoze kitya. Yes, nyina abalolu babiri bemmanyi Katomi yasaana ambuuza ku omulala bane gundi akyali mulalu naye nga ambuuza muki mulalu bebayika neze nga nti mama gundi yambuuza nti gundi akyali mulalu kati ekituufu kyekiriwa bonna balalu naye nga kati abuuza sitasiyoli so kakati olw'ensonga eyo mwabalowooza nti no FDC ngeza kukatiza kyokwogera nti bw'ogamba nti ne FDC yafa gwe mufu no kuba omuntu okujjako ntera nnyo okugamba abantu ekibiina kya FDC kulwaze nga kinoomu wallahi kkiriza gaana mu abantu abantuliriza nti bwebeera tsunami yali tsunami ekyali bwongo bw'abantu eno struggle mbadde gyaliga misogo ya Bobby kamwogereko nti tennatuuka ku level gwe tuyita Kano Dr. Kiza Besiti omukwabo ku bakama abo ono mukama wange mukama mukulembeze wange mukadde wange menta wange kati mu kino kyengezako ku drivinga kiriwe kiti betulaba people power NRM awamu ne FDC ndeta kupe jogeddeko mabega kawo nogamba nti wolabira President Museveni betunate tetukoze action katudda musala tetuna gye tulaga. Do you see FDC having a pressure to change the system of Uganda currently? I'm not an observer of the FDC. I am part of the FDC. Partly of your statement. Yes. Kati manyi sikulaba bulabi. Manyi omanyi FDC bye twagiteerawo bye tukkiririzaamu bye bituyamba okusigala nga tukola ki? Tutambula. Nga tutambula. Kuba FDC ine ebintu ebiri tangible oli byawulira struggle yaffe byalabako.
olwaleero singa nakati otya oba nga towadde musolo gwa mutwe ogawa obusajja tebutukwatira wano ekyefudisi yakiwonya ki Mwai Museveni yali asazeewo n'okujjawo okuweerera abaana Makerere nti olwaleero gavumenti eweerera buli public university ba gavumenti eyo njibalanga ki achievement yaffe baali bataddewo gye bayita ko sharing nti bw'ogenda mu ddwaliro olina okukola ki okusasula netugamba ekyo kifu ekyo ffe tukikoze eki ffe twayambula ne NRM kukizuula nti si ki nti si system wabula party ndida multipartyism ekyo ffe twakikola ki ffe twakireeta sente z'abakadde ffe twakireeta waliwo loan scheme gyowule y'abaana ffe twagikola ki ffe twagireeta okulaga gavumenti eno nti nzibi yeffe mu bufunze nti ffe bwe tunyiza when we sneeze NRM catches a cold kuba ffe buswage yaffe we make tubasesemya Munnayuganda gwe n'okola ki n'ofuna mwalo n'enguudo ezikoleddwa lwakwado ojjukira eddwaliro lya biimu ojjukira waliwo police stations okwongeza abasomesa ki emisaala nti struggle yaffe eri centered ku muntu ojjukira twayita walk to work ng'abasajja basazeewo okunyagulula bannayuganda ki ebbeeyi neekola ki buli otugenda tugenda kukola kino ogenda mbwa nedda tugenda kukola bwetti nti ne batuba si ffe tuli mu buyinza naye tuforsinze abali mu buyinza obutagoberera manifesto zaabwe ne bagoberera ki ebiro ezaffe eyaffe FDC bannayuganda ne bafunamu awo nsobola okuddeka ne nga nti ekyo kubanga ekikulu sigwa kwaba bw'ogamba nti gwe olina okikola obeera selfish. We call it the must be. It's not the must be me. The most important thing is, have Ugandans benefited? Kyetusobodde okukola ki? Okukola. Tubadde tu leading accountability committees. Kosa sepa kabiki. N'okulaba nti abasajja kubasa ku nninga. Ekyo overtime tugenze tukikola ki? Ne tukuŋŋaanya ttiimu y'abasajja n'abakazi abagezi. Era gwe bw'otula mu meeting zaffe olaba amagezi alakuba nti ekizibu ekiri mu Uganda nti abalina ebirowoozo tulina buyinza ate abalina obuyinza tebalina birowoozo. Ekyo kikulu nnyo. Bannaffe nga tukyali ku First Channel awamu ne ARKRICH Media n'omukulu Kaija bye muwulidde tusomesa ggwanga atasomesa ggwanga kyotategedde buuza kyokkiriziganyeza nakyo wanika kyokyagala olabuuza nange mpa birowoozo byange nakyegeza kukubaga kaka bayinza okulowooza nti nno ebirowoozo ebikuvaamu nti nno byakinoomu byange mukitegedde mukulu Kaija nga tunatera okumba mba program efanaku olwali kuba embeera y'obudde nayo si nnungi nanti nga kyogedde omusajja mukulu yatuteekako okimanyi tetulinga Uganda tetuli bannayuganda omusajja mukulu mulembo wambe mukola buddu muli baddu ba Mwai Museveni n'abaana be sebo nayo mwoli boli mu Uganda naye ate sinze neerwanako obunaku ndi ku prison break ekyo kyensinga kummwe mmwe mukuba mu ngalo n'abafuga bulungi bwati ate mugenda kutuuka okutandika okugenda kugombola okukola ki okukima emmere mu covid abantu baatuulanga ewaabwe ki nze saakituulako saatuulako munina bijanjalo n'akawunga ke omanyi gundi Bible etugamba nti those who want to keep their life they will lose it. Those want to lose their life they will keep it. Yes. Nti bw'olowooza mbu tolwana mbu lujja okubeera obulamu nze mbulira abantu nti osanga wa poliisi n'akwebaza okumulwanirira kano oba n'ensobi n'agamba tambula okole ki n'ogenda mu ku kooti n'osanga omuntu kiraaka weebale nnyo obadde oyagala kino nakiwa n'engenda mu ddwaliro bwe nkuwerekerako ne bakuwa ki eddagala kakati n'ekirama nti kakati olaba mbu seetaganze kumubulayizinga ssente kuba buli wentuuka nsangawo oyo alowooza mbu kyetwogerako kina kye kimuyambye era n'akuwa saaviisi nasaba kuba ne woofiisi muno wabirabwaga nti sema bano baddiso basaba ssente nanyigako sitampu ng'akiraba nti ansaba atya ssente. Nga tumaliza mukulu Kaija okimanyi nti akatalekeka
Uganda to olunaku olwaleero people have got some sentiments, their individual's perspective, biva left, right and center. Kati at the moment waliwo abagamba nti nno FDC is a partly party of NRM. That is being, do you agree? That is being silly. Shokubiri tubategeza tumaliriza bero tumaliza tubakutana n'obuuzo butono kugamba you either say no or yes or you no nenda omanyi kati ekyo omuntu aba alina ebintu bisatu alina okuba nga mugwira mu Uganda okubiri alina okuba nga afuna mu Mwai Museveni okwogera ekyo okusatu nga mulalu naye nasangako omulalu ate ategeera namusanga ku Parliamentary Avenue yana bantu nulidde mu ruhanga zawo nga ntaka tofaayo bajjaga ntujja zivuga kubanga omwendo gwe tusasudde okulwanyisa Mwai Museveni. Lwaki Mwai Museveni agula tear gas amutukubemu akuba amasasi atusiba kubanga yali agadde okususpendinga ku bintu ebirala? Lwaki abantu baffe abafudde over the 20 years nga tuli muki mu struggle? To be particular, Dr. Bessie has lost a brother and had one missing. True. Since 2003 talabikanga naye lwakwama enkola yaffe si yakaaba. Bannaffe bataano bali Congo bamaze emyaka 6 bali mbuwambi bali muki the locked up. Waliwo omwami Kapiteni Byalwanga bw'omugamba ekigambo ekyo nga yabeera e Makinde okumala emyaka 9 kuba tere biziri kyenyezegeze tukoze ezo zikolwa asaaga kuba gavumenti ngola tebaagala bikola naye n'obasaako tabona okola ki kibajegeze bakufiiringa. bannange ebirungi ebigwa byokya Dr. Bessie gyali mbaddeko naye olwaleero ekyo kimu n'ekisembayo lwaki do you believe does FDC believe in Bobi Wine? That's a huge word. The word believe, I think we must change the question. What is belief? Because if you would be believing because you believe in values, FDC members believe in the FDC and he's not what? A party member. He's a colleague in the struggle. He's a colleague in the struggle. Yes, but for us we don't believe in what? Nope, we believe in the FDC. Yes. Zirina values azo betukiza nayo mission yaffe bwe ekitwita ki weta beliefs. Believing in any video is the wrong thing. Okay. You believe in the value. Okimanyi nti FDC eina ababaka 30 what? 32. Nope has got 61. These two parties singa zonna zifuka kibina kimu. Can't we survive? No, but you see mu Uganda abantu gibagenda mu kibina for fun. Okay. I get the point. Walobyo ino ebikuleta mu kibiina tesa kufuka isiso mu Uganda kisoboka nafuka kibu kubanga naddala abantu abamu beesimba okuwangula buwanguzi sirwebyo bibakiririzaamu wono gwosaba FDC muzala kyoli mu FDC n'okwata manifesto ya n'ogisoba bulungi n'okwata gundi nga tabimanyi ka card holder ojja musanga ne mu nopu ojja musanga ne mu NRM ogwo tuyita gundi chairman ma baita milk card politicians betulwa jump starting oli bwabaza nti wana FDC yemisawo ne yegattako bwabalano nupu yemisawo ne yegattako wa NRM yemisawo. Yes, Uganda has a vacuum of leadership. Absolutely. Nti abantu banyi tibalina kubeera bakulembeze gye bali era kyova olaba ne kyetufuna kyekibo kito ekikola ki nti oyina abantu abalowooza olwokuba nti eggwanga terina mirimu n'alowooza nti bw'aneesimbawo kwanza yafune ki omulimu. Obadde ng'obawulira nabanoonya obwa speaker ng'oli awagira omuntu olwokuba ajjamuwa trip kakati n'ogamba singa mufuna president nga Magufuli n'aweera okutambula n'ombuuza trip otambula okole ki nga trip tebaagala kutambula baagala pa DM kyovula abamu ennaku 10 agenda kezi 8 agulya buki aguli waliwo tulinako information yatambula speaker omwaka yatamu ennaku 419 omwaka na minaku bya n'atamu ennaku 419 ate nga omwaka gwa nnaku 3 ate nga naano yaliwo neba nnaffe
kiba kitegeeza nti ziri ennaku wazisaba ne bazimwa muki mu ssente nina atakola ki natayina akuba nti bannayuganda benage bo tebafaayo ng'abaddugaabo twagala twawerekera buwerekezi ebyali badde bikulu ekyo kyokka kyeta pricing mu ggwanga erikaba lyagala. Next week omukama ngemubezi waffe twalina omukulu Kaija ensonga ze olwatukikubya mu Rabadaba state tumutubuuza nti no omunaba gwabadde gwaki tukonye kasavu kanyama byemuwulidde olunaku olwaleero wetugenda okutandika olunaku oluddako omukama ngemubezi waffe musigale ku ARKRICH media wamu ne Flash Uganda akumata 10 ku lwa Uganda n'ensi yaffe FDC egamba nti one Uganda one people one Uganda awo sigenda kusukaawo akumata 10 mbagamba peace it is peace how can it be peace atenga they are two already you've separated one where does this come from? No, a symbol is a symbol. A symbol is a symbol. No discussion. No, yes. Akumata 10 mwera